tukirabye nti ettaka lya church erisinga teririna biwandiiko. Mbasabye trustees zaabwe okubeera nga bazizza obujja buli kaseera n'okuteekamu ebyo bye baba bafunye ebipya bye batunze okulaga nti kino twakitunda, biwandiiko byabwe oba fayiro zaabwe zibeere nga ziri up to date. Era ne mbasaba nti nga bakola process ya registration bajja kukolagana n'abakulembeze abali mu bitundu wamu ne offices zaffe. Ebiwandiiko ebigenda baweebwa ze titles nga bamaze okukola survey kumanya ettaka lyenkana ki, biri mu bitundu ki, bafune titles bwe kuba nga kuliko amasomero, amalwaliro, abantu basobola okukolagana nabo ne babawa leases oba certificates of occupancy ne babeera nabo nga kwebali naye nga bamanyi tutudde ku Church of Uganda Land. Tusuubira nti enkola ejja kuyamba okugoba bannakigwanyizi n'ababbi b'ettaka kubanga abantu babadde baweddemu ensa. Obwesige obwaliwo mu biseera ebyedda tebukyaliwo. Buli azuukuka buzuukusi n'alaba ekyaki ng'erina ettaka ddene n'agamba kati ebyali bya jjajjange. Kati byonna byonna bitwagala okutereeza tulabe nti records z'ettaka lya church zibeerawo nga ntuufu zisobole okuba nti zisangibwa generations and generations. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.